endagaano eteekawo enkolagano eno ekoleddwa wakati w'Obwakabaka bwa Buganda, Minisitule ya ICT, amawulire n'okulungamya eggwanga, ssaako ekitongole ekirungamya n'okulondoola eby'empuliziganya, Uganda Communications Commission. Ebitongole byonna bikuŋŋaanye ku mbuga enkulu e Bulange Mmengo okutongoza enkolagano eno. Ebigenda okukolebwa bisimbye essira ku kutumbula embeera z'abantu n'okwongera ku nkulaakulana ng'enjuyi zombi ziyita mu tekinologiya n'emikutu emitongole egy'Obwakabaka okuli BBS Telefina, CBS Radio ne Gambuuze online. Enkozesa yaabyo esiga obukyayi, etambuza amawulire agatali matuufu, y'obulamu, y'obukulembeze, naye ate mu kusoomooza okwo we wasinga okuba omukisa ogw'amaanyi. Ng'atongoza enkolagano eno, Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa, omumyuka owookubiri owa Katikkiro era omuwanika wa Buganda, agambye nti enkozesa ya tekinologiya n'emikutu emikwanira wala mugenda kubeeramu okusomesa abantu engeri y'okweyambisaamu tekinologiya n'emitimbagano. Abantu bakimanye nti n'essimu za sseereza ze bakwata zirina obusobozi okukyusa ennyingiza yaabwe. Tulabe nga tuteekawo enteekateeka eri deliberate nga tusomesa abavubuka essimu yo eya sseereza gy'ogula sente nnyingi si yakozesa kuvuma mulirwanaawo, naye osobola ogifunamu ensimbi bwoti. Osobola okutandikawo bizinesi entonotono. Bassenkulu b'ebitongole ebigenda okuwoma omutwe mu kutuukiriza enteekateeka eno babaddewo okuli BBS Telefina ekulirwa omukungu Engineer Patrick Sembajjo ne CBS FM ekulirwa omukungu Michael Kawoya Mwebe. Minisitule ya ICT, amawulire n'okulungamya eggwanga ekiikiriddwa omutesitesi omukulu Dr. Amina Zawedde ne Minisita omubeezi mu minisitule eno Oweekitiibwa Joyce Nabosa Sebugwawo. Bano bagamba nti Obwakabaka bwongera amaanyi mu kuyambako gavumenti eya wakati okuzza obuntubulamu mu bantu ba bulijjo. Tutandika okumanya ki gavumenti kyekola, tulina okuba nga tuyita mu gino emikutu gye mukozesa. Bw'obanga tomanyi tolina tekinologiya omanyi kati ng'osigalidde mabega. Twagala okukiteeka mu baana bonna, mu bantu bonna bamanye, naddala abavubuka. Enkolagano eno egenza okugunjibwawo nga data oba obusaaganda obuyambako abantu okweyunga ku mutimbagano wa buseere era ekitono ennyo omuntu olunaku yeetaaga 2,000 okubeera ku mutimbagano. Sale bikendeddeko naye we tutunula nti no twagala wiri munnayuganda gyali abeere nti asobola okukozesa omutimbagano. Tumanyi nti no tukyalina omulimu gw'amaanyi gwe tulina okukola okulaba nti ebisaala ebyo bikka wansi. Si kusoomooza kwa data kwokka kwe kwekiise mu nteekateeka eno. Emikutu emirala nga Facebook egibadde giyunga abantu abasukka mu bukadde 7 n'okubayamba okutundirako ebyamaguzi kati gususse omwaka mulamba nga muggale. Irene Sewankambo akulira ekitongole kya UCC agambye nti enteeseganya z'okuggulawo Facebook zigenda mu maaso wabula enkolagano egunjiddwawo n'Obwakabaka era egenderedde okubaako emikutu n'abakugu abalala beereeta ku mwanjo. Uganda ebe n'ebyayo. Facebook si gwe mutimbagano. Kuliko bingi byonna ebiri ku mutimbagano ebisobola okukozesebwa. Naye nga tugenda ne twesiba nti buli kimu kiggwera ku Facebook. Ate naffe bennyini mu Uganda tulina ebintu ebirala bye tusobola okuleeta ebiyamba mu kinoomu ebitegeera ekizibu ky'omunnayuganda. Naffe ng'ekigendererwa kyaffe ekikulu mu nteekateeka zino kwe kusitula omutindo gwa enkozesa ya tekinologiya mu Bwakabaka. Naffe tuleme kusigalira mabega. Baminisita okuli ow'ebyenjigiriza n'ebyobulamu mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma, Ssaabawolereza wa Buganda Oweekitiibwa Christopher Bwanika ne Minisita w'amawulire era omwogezi w'Obwakabaka Oweekitiibwa Noah Kiyimba babaddewo mu nteekateeka eno awamu n'abalala. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina.